Twamugambye. Saamugambye. Kati soko je tubire. Ngabune kane kanye. Soko je. Kyawu naawe. Obudde. Aba. Soko je wa. Yangu obudde kugenda. Kati ekiriwo kimanyi. Tugenda kulya ku sente. Era munayo kulya sente sikulya mwana. Mulye. Kubeera bw'otyo buli kadde tokyusa lwansobera. Kakati madde muteesaaje. Yamba alaje n'akasente tugende. Ane muleke omusajja kunkuba miggo. Ki? Maama bakyabikola. Abaana bange mbalekeraani. Baana ki? Abakazi. Abaana bange banaabawa. Gonza kizo baalo tebayite bakiteka mwoko. Linda. Toyita mwana wa musajja Zolo. Guno gumawube. OMG, you're the best! Okay, so here's the list of the stuff I need. Oh, listen, yeah, right tonight. Oh, you're a lifesaver. Once. Hey, so how are my 2 favorite chipettes, huh? Beautiful girls planting beautiful flowers. And fine. Juni, wampa ku kyokulya n'ende yako. Well, sijja kumuwa. Right. Sijja muwa. Era so kizo tekijja. Nesinza lya n'oba. Owaayo oliwa? Siya mukya, goteke mu pato tugende. Teka mbwe kati nga kampimpi naawe obudde bugenzi. Mugiyitwala. Yangwa tugende. Sina twatuuse na. Owaayo? Wangi. Yangwa nawe mama by'obudde. Ate luno lwakola. Kajja kola. Ndabire kino. Kimawube. Olina wakuluma. Kiki ekikwekunkuza? Wamma kira. Ole. Kiri kitya? Kiri okay kati eziba by'okunywa ziriwo. Naye nze sinywa mwenge. Kati kyetaagisa sente nga bwena. Sente tezibalika nno naye. Zalina muzala tugende zikasa zitabeera ttaano oba mutwalo. Ezo ziri mmeka kaakati? Hello? Viola. Kiki ekituuseewo? Kakati taata abadde afudde. Amaze n'afa. Alwalidde akabangabanga. Taata afudde tugenze okukebera mu buliri nga tazuukuka. Afudde? Babi nga kibya neera abadde akaddiye musajja kawummuleko. Nga kibi. Mulabye. Jangu tuziike Viola ogenda kujja ddi? Muziika nze munaye sikyajja bintu byakukaaba. Sisobola kulinnyayo kaakati bwe nvaawo katono bwe nti nentuuka nga banzibu. Musajja wange wa safaari. Nkimanyi nti taata wange yanzaala kale omuzimu gunnoonye. Viola. Banange mpa Viola gwe manjogera naye. Viola gwayogera ebyo ebintu. Va ne ku ssimu yange. Viola.
sente zina. Ndaba yafudde. Akafudde nako bakazike bukadde bukakatawanyi. Bamwasira bwenoide sente. Nte mama mulagawa. Gesigala otojja ng'ogwira nate musange ng'ofulu. John, hano nansonyiwayo nze bwemba njawatunga wala kale ntera okujja nesente kati nze n'akakadde kamwe nenkateeka wakepa okunywayo kale saagala nnyo okubeerawo mukwatakwata mu nsawo kitegeere kati nze enkola gyenkolamu limanyi bwenzita nesente nange wanina miliyoni ngiteekao kati weyita babatoolako butozi lwakati batoolako butozi basala nokutawaana sente ezo zonna muzijjawa mulikwebazungu oba mutabazi omuntu babandi okubeera nyo mu nnimiro mali akola omusiru akowageno kati nakugamba va mu nnimiro obeera nyo mu nnimiro kalala bwofooka mune bano bayitawo okuzulu kanyirira kamukalaba namwe ebyana byonna binyirira bitekera wamalira okubeera eri mwani akalengedde obwo bwalayo walayo obulunga tabukufaananiza ekintu wakikwasa olaseera yeyesi nange nkwegomba bogambye sokomala ekikola byokunywa binabi totya tofaayo sente zizino batoddeko omuto sitalimukwesa nyo naye abantu kale tinakozesa kale mwenge mulala naye kale katukozese nayo leero tunamukusinga mubugirisi naye mwenge mumwomu eri waffe eri kaba kabi kakati njagala ongi embanga tambuleko naawe sagala nyo kuleekaana oba gataleekaana kati gwe ogula ebyoliko olimbwabukwa kati mbaabulimbanjagala sente olabanga talisente obadde tomanyiiko kati yitaba ebyokunywa baliite ebyokunywa bibirimu sente wezi gwe muwala jangwere byomugali sente bezikola omukokola sente basama nyabo weddako twomwenge omutwe gwe gulabika mukalu oweddako twomwenge oli mwenge ate era bwoba oli mwenge wandibadde mwenge bigere nfaanana gyofaanana tosobola kubaate kunfaanana gyolabikamu tosobola kubagenze olina okubuuza nyabo wetesobola kumpa mwengeri kunkwata mpulira netamiro lyange lyonna olisi n'omutunula naalinga lumonde Peter, mwatusete. ogamba oti ale ngaoshanana anda Nafuna abasoma ennaku bbiri. gwe ogamba ki Sina bigala. ebyokunywa bibiri Nze nabakira ku- yitalitona omwenge Mwalita nnyabo. mama bw'omutunda nogoyise simanyi onakunywa alinga lumonde oba maneja mugyewa simanyi Nnyabo leero manager taasula kiki kiri? mbu naye ayabadde Kale ngalaga netakakira. mama Kwekiro omuntu. oze togamba webuze owedde bali tetusaasaanye kukinyirira odamukwogera nange kati oyo olumonde nawe ojja kulaba abaana Akamuke. atuuka bungereza Kiki kino? okirabye ebyo sente byekola nga nsasa okulaba ogamba oti omwezi okunywa nekirabe bannange maneja wazulu naye simanyi oba bino byaleeta tabisasula
Mukama baana boobe wakkiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzze okusinza Mukama baana boobe wakkiriza n'ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzze okusinza Mukama tuzze kukusinza Mukama baana boobe wakkiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzze okusinza David Junior mwami leero esabisa leero ebadde yanjawulo nnyo ku kyaki ebadde yakuwulira banafaananga bano esomeseza kusumulula okusiga ensigo n'okukungula mwami ogenda alaba ebyamagero yimuka tugenda kusaba tugenda kutendereza Mukama tugenda musinza tukwate akajegere mwami tugenda kusumulula olwaleero enjegere zasiba amaka gaffe obwavu ensawo zaffe zigaziwa bizinesi byonna tugenda kowoola Mukama asumulule n'omwana oyo mwami kkiriza nti Mukama akola ebyamagero ekitwala ku mwana asumulule tusiza ensigo era mwami nina osiga ensigo ya mitwalo 10 ku lw'omwana oyo mitwalo egi ku lw'omwana oyo asumulukuke era kaakati mwami wanika emikono oguteeke ku mwana ono ffenna Katonda omulungi tukowola ekisakyo omwami wange agaziye ensawo ze Mukama Katonda omutemera amakubo tuseeko olukomera ne famire yaffe ffenna labanga otuleeta omwana afoono aliko obulemu Mukama Katonda tuleeta amaanyi n'omwoyo tukuva agasumulula era tugakowoola okuva mu ggulu omuliro ogwokya kyonna amaaso amabi abalabe kyonna okuva ebule n'ebweya ekyabongaza omwana ono Mukama omusumulule obwongo bwe obusumulule omwana ono Mukama Katonda abeere bujja Mukama omwami wange nga tuli wano olwaleero tukuze obufumbo bwaffe Mukama tuteekeko omukisa Mukama otuwe amaanyi otuwanguze tusobole okuyita bizibu ebitali bimu n'ebirala mwami sokoleeta emitwalo 10 gya nsigo ngenda kusiga ku kyaki sigala kugiwayo 10 gya ennuma sente naziwaddeyo ng'ebiweebwayo mwami sokoleeta sente Mukama weebale Katonda kuba okola webalayi Yesu osiga ensigo era tugenda endala wali emitwetwe weziri mwami mu linnya lya Yesu tukowoola omusaayi gwo Mama Julia. Si, umuntu ngafe njala. Amma. Kadde mukana sente. Kaika ne kagenda kaika tero kumbeerera omwana. Oyeko, oyeko. No kanga. Mama Julia. Ali na bintu demu. Ana ga kudemu kusoma. Baligena bata. Kina basi akade kachusa bale yange yevuga. Ka nenjala. Jeba nawe. Nyanga timayo mbuze kwanya.
njagala kukula abakubi mazima. Sagala okukubira essimu. Njagala kuleeta buzibu. Nze sibyagala gwe kitolina kugumiikiriza yadde. Yinkuba nnyo naawe. Sindikirayo kukajja. Welinde essaawa yonna nkimanyi banyiza okukubira. Nze nakugamba nze nina okukubira. Tulina okuba n'obukenyingiriza. Nagamba nze nina okukubira. Lwaki nkubira nga sina kubira? Nagala kubira nno. Nyoddwa omusajja ajja kunkwako, omusajja ajja kukitegeera. Gumiikiriza. Omusajja ajja kuntegeera ebintu bino bimanyi byakukwata mpola n'obwegendereza. Sente ojja kufuna gwebeera mu bumu nate ebintu byo byakupakuka setegera kusindikira. Kajja nsindikirayo naawe. Tewali buzibu naye olina okuneekuumira n'otava mukwanakwana okuwala butalina makulu. Kale mubaayi. Oba naawe nkumalirawo nze. Senga akubye essimu ako. Atagala kujja kulabako. Baadhi tulina n'omukolo tatajja tulina okwetegeka aba abadde agenda okufumbirwa ebika. Egigaana. Oba okyali mu mbeera eno bweti. Mukabigabino. Kini ambadde njogera ne Senga. Adda mpulira ettaka balitunze waliwo n'ekyegolo bikaluwe wajja. Ekyengolo waliwo ne bakulaga batundawo. Tata Junior. Lwaki ojja mu mbeera? Lwaki otunaku lwange? Tata Junior bo wajja mu mbeera. Kati nze nkoze eki. Kati siddamu kukwata basenga abangi. Sikwegamba wampasa banjako n'abenganda ze kwata n'essimu gitwale. Yiyo gitwale. Kwata ogitwalire ddala embasi kati ndi mukomera ndi musibe. Si kyekyo? Ndi musibe tata sina kwetaaya sina kwogera sina kuba ku kintu kimu kyenkola. Otandise lw'okungwikiriza onnumika. Tonneesiga Tata Junior. Nze kwesiga sikulondolangako siringirangako na simu yo. Ovudde liuli nkuleetera ekyayi olize wano ku mulyango olumika ebitakwatako. Kati omayise nga kikyadda ngamba. Mama Junior. Obidde binyempuliriza nenzikakkana. Nenja gwengomino. Bw'obanga omanyi nti okyalina puroguramu eddi zonna z'opanga. Olonga walisunyeewo. Notandise obudde bwange. Bwe nali nve waffe nabagambako nti banzaalukuse. Sibadde waffe, mbadde kyogera na Senga. Banyusirina kwogera nabe waffe olw'okuba wampasa ssebo. Abamamba tukubire engalo lwaki wena tulina kugulumiza kabaka sina kweyisaako nga ondwazizza obwongo, ondwazizza omutwe, puleesa zirinnye. Mama Junior. Nino nsanjulyo mmalako emirembe kyontulugunya. Kirabikanga ekigendererwa kyambula. Nakwasa kufuna ssanyu naye nga lwekituuka kati lwadde. Basma, lleva de coche. Omwana, muli mutya yetu. Eze siri bulungi. Kyati. Bizibu biri ewange waffe. Nawe n'ebizibu. Anti COVID. Ebizibu by'olina Uganda. COVID. Tufunire tutuula. Nkunyonyola ebizibu by'ennina. Nakunenga amaka gange tutuula. Nyo bantu bansikiriza abantu.
Kati kankulu nsibatuuza. Olugazigazi lwakulemeramu. Ebyo biri mu nteekateeka. Ntuule ssebo. Anti gwe n'okunda tuula. Wali wayonjo. Olinga ali mu nnyumba munda. Muli mutya? Muli mukyeni? Ati n'okuti mutawaana. Ndi mubi. Kikyati. Ebizibu ebiri ewange. Abantu bange tebalina na kyakulya. Abantu tebalina kyakulya. Essebo. Awo kati ojja kuyiga okutegeka. Wafuna kamwe ka gavumenti. Gavumenti sekina gwetawa. N'aliwo bulungi emuwa. Nange bakampa nga kisa kyakakolya. Oba afuna kaluma. Gavumenti oli mu ggwanga buli muntu yamuteekateekera. N'amatooke gengera kati. Naye waayi, ebyo nga bikyalya. Mukyalo kati akola mu bbaala. Owange? Omanyira owange? Akole mu bbaala. Ndi siriyasi. Kazi namusanze mu bbaala ne kale akayaayi kali akajjako galubindi. Ezo siteeki zammwe. Ekisoboka owange? Kintu? Mukazi wo gwe nalabye. Yamuwetegerize kazi bwafaanana nabwolaba abantu bafaanagana. Kimanye bano bakola ki? Ekale nnyo. Yanziza. Baby. Ada tukunda bako. Sebo. Musubuzi. Kale kamalirize Uganda. Bitu biveeko. Ndio ku business. Wona gwofunya ine mwanyi kati. Ngawo sakatira ya business endesi. Wageze n'okola ensobi. Ate ensobi ki? Ekoze ensobi ki? Kyobadde olina okutandikirako kyosembezaayo. Ate ekyaki? Nti bizinensi waliwo yendeesa ane mwanyi. Tunatayo kuya mukazi. Twale eri naawe. Twenda kujja mukazi wange kumugamba nti akwamba sebo. Awo tutola nga wagonda nnyo okalubyawo. Ekyo kyotegeeza. Situka mu second says waliwo obuseewo. Yanguwa. Ate nkoze ekyenyo. Temwagala bagambako. Wano oli kumpi nnyo newali. Kano nemeseza juisi wange okutulaba kunemeseza. Nawe olina omukyagenda asobole wuwo. Olwo olugazigazi lwekujja mu ssunzo olwo. Kale. Muli bagagga kiko ogamba obutali. Nze omukazi abagamba akola mu bbaala olwo abammwe. Olina n'omukazi akola mu bbaala. Olwo abammwe bakole mu ki? Naye naawe ssebo eno ensi tuzunga nawe ojja kuzunga. Yabo olabanga nzunga nzije wuwo ngalawo geeti. Naye olaba lekakubulire kino omuntu omuwa kalole abadde okuwumukisa kati maleja alakulumuso mugenda mu shoti longo mbuuza nnyo sente mmeka longo wa mitwalo nkaaga esaatu gya shoti bagala longo kuba nze sirina nnyo budde bwakuddaawe simanyi oga emitwalo mukaaga bebi bala sente ezo bala sente Gwanga.
Bali ya bido, ole kisha ole chikusiwa olumwana. Kwata. Kwata. Tugenda kulagala mwana wange. Mwana, usawa zino, usawutaka. Saudi kwano, omukozeeki. Kugira tusike ogire ensawo. Mama.